Mwami wange, baby wange, sweet wange, sweet kamonde wange, bum 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 bum. Nkwagala nnyo munange wange. Oh, nkuyita kinze mama. Mwami wange omulungi, mwami Sebunya. Nze mukyala wo. Nkutumiddeko. Nkwagala nnyo. Mukyala wo oli ow'ewaka. Okuharasinga abakyala, okubasaba akaboozi. Mulekeraawo okugamba abaana ab'obuwala nti zonna okola kino ngenda kukolera kino. Musiza abaana b'abengesirimu, mubasiiza ebigwadde, mubakubiza abakazi bammwe. 2020 King of Analysis CRP promotions okuva ku Chewese Star TV ne Metro FM naye ng'olunaku lwaleero yes aba streaming live ku channel yaffe tukyaziza team Sebunya oba team kiri kiti ante oba team Sebunya kigwerawa team kuba waliwo abagamba ante ayinza okuba erinnya lisigala leka nerya Sebunya Mrs Sebunya so kigwerawa kigwerawa linnya kyetuufu linnya amanya gange basibone banyabo amanya gange nze Anteila meyanziza Anteila obulamu bugamba ki abatula bagala bategere Anteila ono yaani naddala Anteila mukyala Muganda mukyala si Muganda kati Anteila mukyala Muganda era nga neddira mamba eyagabunga yes ndi mukyala Muganda mukyala asomyeko kati ni yasomako teyasoma paka nga wa okay ba oji batunira waawo ne bagamba campus oba institution ba obi banji wonasomako ku Umkat School of Journal Mass Com nange naliyo oba oji oba alumni hey question ekiba yes so ebintu bino bitandikira wakati mu omuntu akola for the very first time akakola ku channel yaffe bitandika bitya olugendo lujja lukya olw'endongo yeni na entertainment sokerwa ndongo to entertainment awula soke jenna sokera soke jiwa sokera de kukale ndongo tugenda kituna mu maaso kawo osokera wa ngoma zo biso maybe nganzija mu entertainment industry rather on TV okay kuba abantu abasinga bamanyira ku TV nganzija ku TV okay okusooka kyali Kiroto naye nga ndaba nange banayinza obutakisobola nga kiyinza obutakisobola stage flight obanga kitego no omanyi ebintu ebyatuuka rupi even today abantu batunuulira muzadde we yaani alina position ki emirimu egimu ate omulimu ogw'okukola ku TV mulimu munene it's not a job that you despise kitegeera so nembeera nga ngamba sina muzadde wamaanyi nga bali abalala banaminisita aleka ebakola eyo kiraba maana bangi nnyo abasome naye nga twala tebakoze emirimu ate gye basomeredde lwaki si kubanga they don't have qualifications naye kubanga tebabawadde chance kuba bali abaliyo balina abantu ababibaleeta bali mu positions ennene ezisalawo kati nasooka kukitya naye ate nga mpulira nkiwulira yes nekisoma kati nayitandika ng'omuntu yenna teyali byangu omala okutandika okunoonya mugezesaako wa nakolerako ku Top TV ey'omusumba wano Jackson Senyonga manyiyo bulungi nongamba andi katisaidi waliyo kyeru waliyo kimanyiyo nakolerayo and I was nali mu teams teenage show it was a teenage show kati abiseera nga simanyi nti ne ba teenagers babasasula nga manyi it's just for fun n'otambula kumbe mulimu ngenderawo omwezi guweddeko sewo ne bampa bagamba nkuwayo ebbaasa gomanyi ekyabiri of course teen ekyabiri kiba kikukolera akasimu akalungi akagoye akalungi bebakunoona wembaawo waliwo emisibibe egyagwawo nga tinsho bagijjeewo oba nga bagijjeewo yo nga mwenna ne batujjamu emisibiba gyali minene nnyo egyatuuka ku sheeyi essanjagadde kwatuulizaano very, very, very bad stuff happened.
social ne bagijjako kati jjukira nnyingidde system olwo naye nga okufuna omulimu I applied and I was auditioned. Okay. And luckily enough, I went through. You are among the winners. Waba ba succeeding okutuuka ku mpewo. Webali paawo noonya omulimu maama no waliwo bannanga sajja mwagabeereeyo mmwe nga muzoganya abaana baabemmwe abaana abato mubaveeko bannaaye nga babasaba ekigambo kati jjukira nyingidde wali eri with an innocent mind era mmanyi nti emirimu ddala bwe gitwe gifunibwa bambi teri yansaba topu omwana muto balabye talenti bajamplifying ne bampa omulimu ati n'akasente kange bakansasula paka duration yaggwako ekyo ng'eyo chapter ewedde ngenda okufuluma nga ndowooza n'awalala weriri kumbe gyogenze walala ate oluguudo lulala nnyo nabagamba mulabe omwana omuto tamanyi kiddako tamanyi ngeri gye bikolamu olwo ng'ogenze station ki eyo waliwo station around stations zaali zanjawulo nagendako ku WPS ebiseera ebyo wasangayo Sophie Matovu oba yali saamulaba nawe nze abaana naasabalabako era nagendanga mu audition okay kuba nze sayinanga bintu bemmanyi ng'ogenda kipenda lo ngenda kuwenda mufaya fenna wamu kirindi ata yakwata nagenda lufaya nga nyingira waneeno bulungi nnyo nga ndaba obukende ebisawo ku reception genda wanu tebakubuuza okay tebambuuza tomumanyi na manager amanya katonda waba yakubise his favor his glory it is different mwana watu nowosanga omukambwe akwanguyira ku olwo kituufu okitegeera sitaani waba yakwereke n'omwangu ennyo bulijjo buli omu gwamanyi nti mwangu akambuwala nago gugugejjako so nenyingira bambi lwetuuka ku reception ngamba hallo nembuuza bulungi nnyo receptionist naye teyankaluubiriza ngamba nze kulaba manager wa TV ngamba kale yakubuuza oba olina appointment it always kugambye katonda yansookayo amina I was destined for this okitegeera nenyambuka amadaala nga nomumanyi ebiseera bwe yali Semei Semakula mwami Semei Wisaali ye yali manager ebiseera ebyo ganyamuka ntuuka nga bandagiridde ngambeesinga namba kirabikayo nga kituufu nteeba ebituufu nga ntuula alwasebaokaleki neyambula sebanameka nenza gundi nze kusaba ku mulimu nga sirese lupapula nawe ngaakansooke ŋŋende nkyewulirireko before anything else yoni ekyo kimpe entandikwa eddako propozo yange nagina wano idea yange sikuba bintu bebabitwale babize concepts yo bagiguze omulala nga nkolaki nga muyitiramu bambi omwami teyankalubiriza angamba kale kati eyobude gyolina genda nkolera research nampa tasi gyeyampa nga nina nkola research gyeyali atumye nabyo tebyali byawe but nakyo kyayongera okumpushinga to what I wanted nenkomyawo waaka enkomyawo waaka kati ebiseera nga olina omukubira omugambe nti sebo gyolinzige tukakolo nafuna enamba ye nasaba enamba yebange nendifuna ziramu okuba amazimu g'omwami nga tagakwata bannaye nga naye endowooza abeera bisi omanya emirimu gya management si myangu ate nga omanya abanoonya emirimu nabo bangi kati wembirowoozako mbitegeera naye oli I couldn't understand it nga mba ndaba ye yaagaanye okunkwata nga si yaliwo kati munnaaye nga after some time cut the story short nangamba ayi no nakubako ku simu awo agamba nuganza gundi najjakawo olukinontuma kati nabadde mbifunye embireete emyezi nanga ng'olwo oyingidde emyezi emeka wagindaba ndowooza gyalinga 8 awo myezi nga 8 omwaka guno ate rafulo ng'omwaka gugenda kukoona ogenda kuyingira omwaka onoonya kituufu kati naye nga ndi patient ama very patient so kitambula
kati munaye kola ki nga mukubira nga ngamba nti kale after those months nga nzija wendeeta waaka nga kati ate awo balyoka baŋŋamba kati genda mu recording eddemu ngamba ne camera person nga tugenda nga turecordinga ddemu kati ddemu yeyamukakasa kiki wali oyagala okukola ate n'omuntu kubanga nze embeera zange ezabulijjo oyinza n'okulema okuzija kituufu nsirika nnyo kuba ebiseera ebisinga byonna mba njogera nnyo sinjagala nnyo nefuna obudde ngasirise kati oyinza okuja ng'omuntu omulaba bulabi kituufu kyo bulabi so ndi musirise kati ate nasaba nga ndi hambo nnyo era sanagamba naye katono biza n'okuŋŋamba kale genda mukoleddemu ngoba nejjako binne ngenda omuleetera bwaka basi maso awo tutunuulira awo nga olina wookyali oba nga tolina wookyali nga olinawo katugeze okyalina woole attached to baba naliyo so nga radio okyaliyo naye nga ne TV onoonya ekipeta TV tutunuulira akuwa omukisa otandikira ku show ki abantu abo baagala ekinyusi ampa omukisa bannaye yali wini win for win oba win bannaye yali wini y'amaanyi mu bulamu bwange era omwami oyo teyansaba badde ngenda kibuuza waba teyasaba teyansaba bambi teyankaluubiriza nalina kubeera patient mu buli kintu kyonna wobulimpiza ofuna laba mukama wansuulako omukisa kati sho gye nali mpopozinga tebaagitwala they didn't buy the idea ne balaba nga bayinza okujjamu ekintu ekirala kati lumu nankubira naŋŋamba ani waliwo sho gye twagala okuleeta jangu trying out omulimu gwa bukete nagwo nali audition tewayita wiisi mu ddinisa sina wendaze ng'ebintu byakulaba muntu awo mukwano ngendo tukado nga wali abaana basabula embaga ani waabwe w'ebiseera ebyo kituufu nga nange nyingirawo kati nga ngamba I have to do it to my level best era nze nagamba I have one chance to prove these people salowoozako omukisa gwakubiri I have one chance. True that. Era that one chance when nakasuka embaga. Nekyambukira ddala. Ne batusunsula paka wenna sigala wonzeka. Ne bandeetera kerekere. Ne mutandika. Mu mbeera eyo mutandika program bagita akayisanyo. Mu mbeera eyo mukola akayisanyo kano kambuka kayita mu Bannayuganda kyekyenjawulo ekyalemu mmwe because concept esobola okubaawo nekigaana okunyumira abantu ku mpewo. They are good concepts abantu bakola ku TV. Mulaba share akabi naye nga bagikola bapowa. Yes. Kakati ekyatuliko the magic. Kerekere se ya isigwe ba samla bakuna auditions kwangu already ya brand. Yali ku recording akoze ku record TV. Akola transformation ya Jawan. Exactly. Kakati already yali ya Jadeno ngali kukade 2. Ngatana ingira 1. Ngatana ingira 1 ngaba mukoza kukade 2. Kati what was I trying to explain? Baliwo omusajja gwe bali bampadde already okukola naye kati badde notunira emyaka gy'omwami oli gyali mutuuko looza ku Kyange ekintu kyebagala batuulemu ate nga energy yange kati ndowooza ne balaba nga probably we need a marching kinda nga manyi kerekere yeeraga ng'agamba guno omulimu nze gunnemye ani nze nkole ne Sereo superstar badde ku platform superstar comedian big time n'eŋŋamba ngampe kuno kunnemesa kuba kati amaanyi gono mangi agenda kubuutikira siina nakyo ŋŋenda kukola ku mpewo mwana wattu ne tukola share so nga kerekere is a very loving brother, very loving person, very supportive. Welcome ye gye yampa
kyali kidala ku kye nali ndowooza. Ekyo wali osuubira kuba namanya nga tibaserebu beewulira baserebu beeraga bikikyuka gwe bampadde nze bambi mukazi wattu bandimpadde oba ande atale ne tutandika ffenna nga tamanyi nga ne ku feesi gyali alibaayo n'atunulako ne ku luggi lwa bukedde yayita ekirooto kyali ky'amaanyi yali mu kintu kya zamba koyikoyi so mu mbeera eyo ne bampa kerekere ne tutandika okyapa omwana wattu twakwatagana what makes kerekere okuva ku shey yali bize yagamba management inagendaga ndowooza buli muntu akula nange njatuuka nkule you opt for other things look at it now some years down the road in ebintu byetunyumya it wasn't yesterday it's some years now past naye yatuuka n'akula ndoza n'alaba nga no let me take another channel and you can always come back how often do you talk to him? Most of the times we are talking. But sagala nakwogera nnyo naye because whenever I talk to him I'm hurt inside. Ekitegeera kubanga ne wakola ka gesture nkategeera nange wankola ka gesture akategeera. The chemistry was so it's out of this world. Si kye kintu kyoyinza osanga in any presenters nga bakwataganye nnyo bwe bati. Ekitegeera musi we mba sirina mutano kiri n'ateekako yagenda sizimusasudde so mu mbeera eyo nga tulina okuba twetula buzibu ki bw'osanze mu bukedde oba ku vision group gwe ng'omuntu oba tugeneralizinge mu mawulire oba mu entertainment business eno gy'okoze? Kansooke ne vision group ekitongole kyenkolera right now vision group talina buzibu kitongole kisifu nnyo okola singa oba omanyi ky'oyagala very nice working environment. Kyekifo singa omuntu yenna akuharassing sexually you have someone to run to. Kyekifo singa omusala guba guneesinze you have someone to question and run to and you're helped. Kyekifo where you want to work in radio, you want to venture into writing, magazine, whatever, it's a big company. You can always go. So you can develop other skills. Thank you. Also, nange kampateko kukapa. Nange ndagala producing. Kanjige kutematema. Mama, it's a ground ekukuddiza okukola oba okufuuka ekyo kyonna kyewandyagadde. So generally, tonagifuna mu buzibu? Sigifunanga mu buzibu. Ama entertainment eno, people judge us. Ogirabye otya kuima omuntu? Omuntu akutunulira awo kyokola ku mpewo n'agamba akati akakana akasege akakaana kagirabika akaana kamalaya akakaana. Tulina program bagiyita ekinyaanyanya basically full dose. Eyo program nfuuka vampire. Olina okuba ekyenjawulo. Kuba ezo time zibaza kukola ssente. Nze nategeera ssente. Okitegeera? Kituufu. Kati bw'ofuuka vampire oggyayo character producer gye yandyagadde. Batyamu ate kati kennafumbirwa totuvuga nyo speed tetunagendawo bwe tujja. So mu mbeera eno katutulemu kati ntukomewo ne antera tunyonyera olugendo yeyandyagadde otuukako kati ani tagenda kulaba mulimu gwagenda kujjamu ssente yekiriranye oba agambe nti maama bye sijja bikola nedda awulire nti alaba wabikola ate nga byebindeetera akagundi akawogo olaba muntu akeera kumakya n'akola omulimu gwe mulaba ng'omukyafu naye nga gwajjamu ekikumi. Tuwulidde kati nange bwe kiri bwe bandaba ku full dose nga nzina amazina gange bangi galabika balwawo n'okundaba obanga abamu babeera bakukibikiro. No, next time abantu bayinza obayite bakakasa nti yeggwe olowooza awo oli character gy'alina ddala si yeye. Ate kati tebangamba bafaanyi abo balabika bapya kubanga bafaanyi bange abatuufu bamanyi ani nekereke zinazinanga amazina nekuba nesama nekuba 180 manyi nekereke naye naleeta 180 ye. So for me entertaining people okuzina amazina it's something I love. Tesikina mbuzibu ate mba nkola ssente so mba nkola ssente dali nasagala manyi. Njagala tunule
jira ogamba nti butuufu mawulire muno si kyangu kiwakola okuba nti olunaku lwaleero olina omuntu gw'otunuulire oba olina omuntu gw'obeera naye abamu agamba saawa wano wendi ninayo ebigagga ebingi ebijja okujja ne ssente nawe ebintu ebijja okujja mu maaso kansooke nnindemu kyekigambisa ani n'agamba sijja kulinnya ku buleeki kankyongereyo nkiteke kuleva eddako nti olunaku lwaleero era ne t-shirt gy'oyambadde ate nga t-shirt erina omuntu gwetulaga ogamba kulavu yaffe kyekigaana okulinnyisa ku buleeki olinda abalala mu myaka 5 era mu maaso buli omu aba n'ebirungo ate okusalawo okufumbirwa really saakyetegekera saagamba nti kati guno saakyetegekera but buli kimu kyekola kyokka I didn't warm up for it. I didn't say to my husband, "Iwa ye ntwala lere." Najitwemanya netuberawo westyo nange nga ndabebereza enjawulo. Abasajja bajja wibankwana. Kyekugambye ekyo. Omutuuka n'ogamba naye rupi ne ande ddala ani gwenjagala. Kituufu. N'osala wano. Osalawo gw'oyagala. n'oba nasetoli mu mutima gwe ng'omuntu kati nensetoliga muki mutima gwange ate kubanga mwagala mu laavu eno wabaawo okwesiga n'obuteesiga laavu ya ani eri ku kwesigwa aba eri ku kintu kirala eri ku kwesiga ngana na muntu oyo gw'otunuulire gw'olina omukulu tukulamusizaako Mr. Sebunya Sebunya oyo erinnya wali tutte naawe kweriri badde mmanyi buli kintu kona kitukole mu butuufu bwakyo with time you understand mu butuufu bwakyo bw'obanga temugenze mu kyaki ne babagatta husband wife don't tamper totawana kweyita linnya please wait for the right time linda obudde obutuufu butuuke weyita erinnya ugambe nze kubanga bwekito bwe kibeera kiri kati tekina you don't need to start calling names as you are so tolina kyetuuma nga obudde tebunnatuuka so ze nkimanyi sinnatuuka kweyo level era ensonga kisikiyita okay ani awo wennyini wofuna omuntu omanyi abaami ffe naddala ng'oli mu entertainment sikusuubira bintu bimu nga music n'ebintu ebirala ekirowoozo ky'endongo kitandikira era kijja kitya kuyimbamu ate ng'omwami waali abikkiriza nali nayagala dda nga sinaba namusisinkana okay so passion yaliwo ey'okuyimba it was a dream it was a little candle burning inside me okay yes that grew nengamba now is the right time before sayinanga sente nsobola kukola audio nsobola video okay sinengamba wano wentuuse facilitate myself run audio and do all those sorts of things okay nga tesete nga tofunye bantu bateekamu ate nga balina intentions endala kati nemba nga naiteke nyini bwe nalaba nti I'm at a level where I can facilitate myself I went for it because it was my dream and for now nakiwumuza owaye ng'omuvuze speed n'okisala ng'ate badde nzija ennyimba tuli kumeka okivuze speed n'okiggalirawo abalabi ate babagwamu amaanyi ani lwaki oyimba kawo ne zikoma mu ntono ennyimba mmeka ezikuleeta okuba nti okiwumuzaamu ziwere 5 maama oba tuweza alubamu olina lumu wendi akayimba k'omukwano vidiyo yali ennungi ennyo vidiyo yali ensobi yakolebwa kimura Avatar Films lwaki owumuza ng'ate omuliro gwali mungi nga pace oba start yali nnungi omwami n'agaana entongo ani manager nga tonna ani yasooka okugamba nti waayi tutandike okuyimba kati nzikiriza kavidiyo kanga saturating olimba kanduzanyi gwe mwennyini nze eyatandika okugamba nti kaninde understand lwaki okuyimba kuwumula for many reasons but okuyimba kuno lwaki nkuwumuzaamu si tukubanga sisobola ate bambi abantu balwagala kyekyo kuba tubale tulinako okubiri covid yona abantu bayimbye
simanyi kyoliko naye rupi ekiriwo music lwakino muwummuzaamu nga omugambe nafumbirwa kituufu entuuka neŋŋamba omwami wange yeetaaga obudde ebintu by'abayimbi amazima gane nti muba mulina otambula times are shows when things normalize ebiddamu nga we byali so obulamu bulina engeri gyebukolaakolamu awe butyo so nenkiwummuza so tulina akakisa k'okuddamu okuyimba in case weerowoozeza ng'ofunye manager ayinza okuyambako nga n'obudde buyinza okubaawo nja kubamba tegeeza naye nga si kisuubira naye kinaabeera nja kubamba nga naye nakikolako kyekintu kye nayagala okukolako mu bulamu nakikolako so wakikozeeko so tuteekewo kati wagenze music retirement tewakyali budde unless you come back from retirement kamu so nga tutunuulira ani mu mbeera eno okufumbirwa olinayo omwana tozaalangako omwami omuwadde ezzadde oba ebyo tuba tuyingidde nedda it's not really personal because abantu bafumbiriga babazaala bamalozala kyekidda kulabirira bwe bazadde wekiri batozaala bya decoration omwana omumuzaala kumulabirira n'ekintu ekyambuka nobeera ne pressure y'omwana gwebetadde ku nsi but right now tukyakola ku sente zongere okwambuka katukole kasente rupi tutwaga mwana akazanga ennaku temwagala ebba mwasomera kirinnya bigo abeere eri waggulu ku Rahana primary njagala omwana wange Mercedes ngeyo yeebeerawo wakayemujja nga yemujjayo so nga sinakutya njaka tutunuulire mu mawulire muno kikyogamba nti mubutuufu mu entertainment business oba mu bintu byo mu saako gy'oli mukyandikyusemu kuba nti industry etereera so far as an analyst omuntu alabye abaddewo for some time ekyandibadde kitereeramu ku entertainment industry ne muffe bannamawulire nga bw'okiraba yes nze okusooka kwa byonna nja kusaba omuntu yenna ali eyatuulira era atulaba bambi bamimwe balinako obusungu n'ekirwiro abakwata abaana abato n'abakazi abakulu mu beefuzi ne mubafuula abato ne mubakozesa mu bye mwagala kubanga ayagala promotion omukazi omukulu atuludde n'adda buto naye nga talina kyakola lupi n'amwesimbamu namugamba goloza enkulu tenywa gwempa ekyajaba nange ekukolera ekintu kyoyagala omukazi ne yeerowoozaamu n'agamba naye kati sirina kyakola kankiweeyo naye ng'amazima bambi teyandikibwaddeyo singa si rupi kumukaliramu n'amugamba leeta ekyaddirayina bambi muyisiza bubi nnyo ekitonde ekikyala w'otunira ba upcoming artists they are suffocating abawala abato you have suffocated them mubakyayisizza ekigambo kuyimba mubakyayisizza ekigambo talenti ne mu mawulire waliyo agasajja gakagwa ensonyi akutunulira n'akugamba leeta ekyaddi bambi basajjamu emikikomo ekintu kyemukola kibi nnyo girl child tayambiddwa omwana ow'obuwala tayambiddwa omwana ow'obuwala alekeddwa awaawo just like that nga yeyeefubako mulekeraawo okuharasinga abakyala okubasaba akaboozi mulekeraawo okugamba abaana ab'obuwala nti onookola kino ngenda kukukolera kino musiza abaana b'abenge sirimu mubasiza ebigwadde mubakubiza abakazi bammwe abaana bali frustrated abalala bali mu bufumbo n'abaana bammwe batubidde eyo tasobola navayo kwogera nti bano abaana barupi anti rupi yawasi namukyala alina abaana kati ate yaveeyo abatasobola kuvaayo bakutta ekitiibwa kyo mwe buzibu mmwe basajja mmwe mulekeraawo ate nammwe abakyala waliwo mwesuula ku basajja b'abengi naye mulekerawo kadugaleegi understand so nga tudduka abantu social platform twalaba olina YouTube channel ziwera emu bbiri olina emu waliwo gye nalaba gye walingako ne wali ozanya yali ani yali Bruno Betty Suna Ben then ate endala teziri bbiri eri emu yokka eri emu bagiyita Antela UG go there and subscribe Antela UG era mbaleetera ekipya mbadde tuteekayo skits and all that mbadde baterayo ebintu ebyenjawulo but this time round baleetera ekipya era bakirinde bakiyita kyamulabi
kyamulabi. Okay, nkwebaza nnyo agibaddeko n'agyekumira collage upon yourself and utterly. Naye nga akantu kakalako kubi kakabi ate kalungi. So ne mwana muwala nkweyanza okuba nga ompadde akadde kazibadde entono naye of course neera otegedde newe tuva bulamu bw'ensi saawa zino otegeddeko ebitono byayiseemu. Ebitonotono tetulina tegeera bingi in case eyongeramu okuba nti akivuga tujja kuba ne mu maaso awo olengedde akantu kayambadde I love your t-shirt SB4 Media. SB4 Media mumunoonyeeko musajja waffe talina buzibu talina tabbu analabye yakuleetinze studio amaanyi mangi anytime. By the way, let me tell you about that. Banaye, we are soon opening up Twina studio gye twatandise bagiyita final records final studios final studios so mujje banaye mujje mubuntu ba upcoming artists temuddamu kubonabona nagasajja yuga producer gabasaba nze wali eri ngenda kubeera ng'ongamba anyo yanchaba bempi mufulumye naye ojja mujje abaana buwala mujje tukole music mujje turecording ebintu n'enjawulo so let's work together and of course you know mutumireko tuyinza ova nga tumitumidde ne tukola ensobi bamutumireko omwami wange omulungi omwami wange baby wange sweet kamonde wange bum nkwagala nnyo munange wange nkuyita kinze maama mwami wange omulungi mwami Sebunya nze mukyalawo nkutumiddeko mwagala nnyo mukyalawo oli ow'ewaka. Okay, njagala okwebaza for your time and Taylor mugobere ku mitimbagano akyali mu system n'abagezi gawadde abaana mwenna tukwatiremu okwepatika ku muntu gwolabye ali ku TV bakuredera kitegeeza nti ajja kuyisaawo ali omu yekka TV eryemu so tekitegeeza nti bulamu agenda kuza so kitegeeza atukwatiremu banange when it's your time byonna olugendo lutalunywe akuwadde patience pays so tulinde mu bulwopapa ennyo tekigenda kukolera naye obudde kola bukozi nnyo na mirimu giportrayinge abakozi bonna balabirwa ku mirimu gyabwe so mu mbeera eno topapa nnyo ekigere linnya ku bridge obudde bujja kutuuka when it's your time so tubebaza nnyo kubanga musubscribinga mukone ku kade Antail again no channel ye anomukulu SB4 Media studio agigudde wayambye abayimbi TV agibaddeko ate n'omukyala ali ku TV radio kitegeeza production oluyimba olungi audio mungi video ennungi ne promotion part lobo yambiddwa kitegeera setuyinza kukolera muyimbi luyimba ne tutalukushinga so kitegeeza okuba ebinyonyi ejjinja limu likubye ebinyonyi meka bisatu biba bisatu ayina radio ayina TV ayina ne promotion kitegeeza mwongere okubanga musubscribe channel oyinza omufunirako nekyambuka thank you so much.